Gwe kola bwe. Wait. Apo ne oli abakunonya lozo oli mukirabo zina. Kumbe gwononya ye. Embeera ey'obunkenke wali ku Fangon Forest anti Taata wa Champion Ogudo asazeewo anytime now agenda kujja okubba oba okutwala omwana Champion Ogudo wamu ne muganda we. Ngabali nkola fano kwanta boyuji ka video mbadde nsaba okampele ka like kabenga kasotambula katukera omuntu yenna oba basirikale abandi yagadde kubeera nga bamanya kweno information cause mukimanyi bulungi tino zine ensonga zongedde okutabuka. Mukimanyi bulungi Champion Ogudo ayina ekivulu mu maaso awo nga 23 nono musajja ali kukola ne Basanyuka TV wamu n'abalala okugeza okwagala okulemesa ekivulu kya Champion Ogudo oba the return of Champion Ogudo wali ku KCCA grounds Kololo kale Hajimiti ono nga wali nnyo okujjukiza tino gowe nayi n'ebizibu nga wetaga okulombereddwa namba eri awe sembere 15 in boxing ajja kuba akuyamba kale katuyongereyo na mawulire gaffe galeero olunaku olwaleero mukimanyi bulungi tino oyo musajja omukulu gwe mulabawo ye Taata wa Champion Ogudo alina abamuwa amagezi benandigame tino basiru oba bali stupid mu njogerera y'oluzungu cause tosobola kuveera n'otandika okukwata omusajja ali mu myaka 5 n'otandika okumuzinisa ebintu nga wefuula manager we ekisokera ddala cameras oba ozirabye nga oba olabye kamera z'akozesa ekisokera ddala zimumalamu value era nga ndowooza mujjukira obaddewo n'ekifaananyi oba video ezibadde zisaturating nga ziraga tino oyo mukulu bamututeko ne ku Kampala Parents n'alambula essomero buli wamu era nga just oyo manager we efuula manager we yali akai yomu kubefuula ntino bagala nnyo Champion Ogudo bakimanyi bulungi tino Champion Ogudo wanaabeera nabo abantu bajja kutandika okuyamba Champion Ogudo nga naye afunamu mukimanyi bulungi tino omusajja yasulawo koyo omwana siko buli akatambi kano nga ayogera era ne reference gye yaleese ntino ayinza okubba Champion Ogudo anytime now kaakano apo ne oli abakunonya lozo oli mukirabo zina kumbe gwononya ye kongola mabere tukasita iyo nakati kazibu nnyo ogira bono byonna mwebiri abakampala parenti byagala okuzanya byonna byabise ng'ekitegedde buli sitayiro ne bakuba kuyimba ne bakuba mupiira byonna agenda kubisa naye sitayiro nyingi zajja okufuna ani akubira onaaliyemisikaali ebyaddala live kuba kati wendaga abantu balaba bakulanga ngatali serious ngatagenda kiggusa bino ebintu biri wala okiwulira sebo bino ebintu tubijjemu amalala nga bo bali enisikini bwe bakirowooza mu ebyo bigurupu byabwe banyweramu enjaga n'okulya omuddo okiwulira sebo oli serious ndi serious okitegedde bino ebintu byali nnyo biri walala kati okiraba Wagudo omusango eyo child abuse okitegedde kanji kwate bulungi kulusanya omwana ataneetuuka mu ejo emyaka omukozesa business zatateekeddwa kukola okitegedde ate nga tazikoledde embudde okumukozesa ekiro okitegedde tasobola kubeera mu bakozesa bidagaladagala ebyo kwejo emyaka kati njagala ndagaani taata ani yaani ngenda bakwata bonna buli amuwa amagezi yenna mwagala muki mwagala wano kati obudde bukoze eki buze kubonnaabo buweddeyo tekyali jolo yali alina okukola interview takikoze leero lwakubiri kati kamulaga obutiba bwe nali mukwezi okitegedde kati ngenda mulaga obutiba bwe bamuwana wano oli walinnya erinnya lye bye abamuwagira mbu alina erinnya bano abawogera ebyekisirusiru abawemulawe mulensi n'atamanya oli wa ggwanga ki owemula abantu kati aliensikini mbozi kijasobola okunyumya eri abantu n'okunyumiza omwana wange okumusomesa okumuza okumukansolinga asobola okukwatagana n'eggwanga lyonna okitegedde naye ogamba gwe nawe tosande kutula wansi n'omwebaza bye yakola mwebazaamu ki yamusanga talya okusanga omwana wo gwe twogerakwe mu ggwanga waaye mwebazaako ki
mwebazeeko ki twali tusisinkanyeko bakola olukujjukujju n'oyo mutabani wange Swaba Champ ne nnyina ne batundayo omwana wange yakala akakase baamutunda kuba buli bwe bamuleeta bwe bati luli bamuleeta wayitawo katono ne bamutwala ne Luwero n'akuba ekivulu okitege kiro guno bamututte bamukubisizza wano balwaniddeyo baba kumuttirayo olwo myaka emika egyo gye twogera giri emyaka 8 gyalina ng'oyo omulaga ebyo ebyekisiru kati katisi gwe baliko alwanirira musaayi gwange ng'abalaba alaba baali nabo abamutwala tebamanya kagulupu kaveyo oba kava Kongo sitegeera kuba sitegeera nti yalizizibwa ggwanga ki simanyi nyina gyali alina famire teyesiba ku yange okitegedde nze teyesiba ku famire yange tenoonya nze nalwana olutalo nendumaliriza wanji taata ate nenkola famire kubasi nze bwe nasigalawo famire yange abasinga bafa nze nenkola eyange bubadde bubi n'olwentunula yange eyinza obbalaga obubi mugamba nti obulamu bubi entunulwa kyogamba naawe wemanyimba olabika bubi ndabika bubi olw'embeera y'omwana wange okulaba ebintu ebijja bitambula byesitegeera lunaku ndaba kirala buli lunaku ndaba kirala mukulaba ekirala buli lunaku waliwo incidence yabaawo Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 Mama oba ne taata we nga mufunira ddala ensinkana yo ne Champion Ogudo atandika esookera ddala. No, Champion Ogudo alina muganda we baba wamu ababeerera we waka eyo bamuta Swaba. Obisegete kati Swaba. Mukujjayo Champ sajja Ogudo nti nayinja nnyo okubeera naye. Naye nti Champ oyo yalina nze nalaba nga asoobera owakabi. Nenga ate bw'anabeera owakabi abakabi waliwo ebibagoberera embeera we babeera okitegeera. Nemanya nti tojja kibateekamu ewaabwe nti nno Champ ono wakabi tosobola kibateekamu kubanga negamba basobola okubanga basobola n'omutuma akanzaali ku dduuka ssaawa 4 za kiro kati oba tozimbye bulandi. Kegamba Swaba nti akole ki jangu era ne bw'interview bwasooka balinga bamubuuza essomero gy'asomera ne mugamba ataddamu kussamu kumentioninga ssomero gy'asomera akitegeera. Kati era n'essaga ne baddewo oba eno ekyaliwo nagyogambako baabawe ne mugamba bino bijja kubeerawo ne bajja noonya nnyo weakness oba bayita okitegeera. Kati kwe kubajjayo nti bino bigeza otutuuka nga taliiyo mukwekamu ng'ate alabika nga nti abeera waakola kyalabika okitegeera. Naye tosobola kuzimba muntu kyolaga muzimbamu ng'akuli wala. Si nti nno ffe tulina nnyo okitegeera ate n'ekirala si kuba nti nno nti oba omuto akola ssente nti nno oba omufunako. Nze ndi muyimbi waliwo gamba nti nno mumanejinga nti mufunira obuvulu nti nze kwendiira. Bw'akwaba okinyonnyola abantu abamu nze siri mumaneja. Naye nti nno ensi bw'olaba nga abantu abamu tebayambyeko olumu baako kyolaga nti nno nze nagira kwono nengira kwono nti ate kisoose nakubeera na Champ ono nze bali n'abayiri olumu naabo abakubye mba sina kyemba noonya wabula just kulaba baagwa batya baagwa batuuse okugwa oba waliwo embeera okitegeera then n'obaako omuntu gw'osikayooko gw'ojja